إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Abooluganda tubaaniriza nate ku musomo gwaffe ogwa leero. Tusaba Allah aguteekemu emikisa. Abatugoberera tuli ku mikolo egikolebwa e Makka. Twayogera ku umura. Twogera nti umura engeri gyekolebwamu eyawukanamu ne enkola ya hijja. Era katulabe embeera z'abantu ahwalu istitaa lilmuslim lhajj, embeera ez'obusobozi eri omusiraamu okuba nga abeere nga afunye obusobozi, such that abeere nga akakatibwako okuba nga kyatteeka ku ye waba tannakukola hijja okuba nga yolekere Makka. Twagamba nti hijja yateeka ku buli muntu okugikola ku musiraamu mu bwagazi bwe mulundi gumu, then waddembe okuba nga agikola ogw'okubiri ogwokusatu, tekirina buzibu. Okitegedde? Ekisooka أن يستطيع الحج بنفسه بمعنى أن يكون قادرا على الوصول إلى البيت. okubeera nga ye mwennyini n'omubiri gwe asobola okutuuka ku Makka, asobola okutuuka wa ye mwennyini nga tewali kukaluubirizibwa kwafunye any hindrances kiyinza kumugaana ye mwennyini omuntu. Era ng'alina entanda gy'alina mu byokulya ebyo, obanga yafunye sente zinaamutambuza naye nga tagenda kufuna byakulya Makka aguumiisa okuba nga ajja kusabirizaako, oyo talagenda Makka kukola hijja. Era ku ye hijja eba tennaba kubeera nga mukakataka abireke kuba obusiraamu bwatugaana okusabiriza. Tolina kweteekateeka. Ekyo nno kikulu nnyo. Kale lidhalika fayajibu alayhi ada faridatu alhajji binafsi. Wano mu mbeera eyo wabanga ye mwennyini alina obusobozi obw'emaali, ye mwennyini nga tewali buzibu bw'asuubira kufuna, ne sente zinaamuliisa azirina, agende, talina buzibu. أن يستطيع بغيره لا بنفسه وهو من لا يقدر الحج بنفسه. Okubanga ye tasobola ye mwennyini, mukosefu mulema, n'obulwadde bumwangaliddeko bw'amaanyi, bar nga asobola okuwa obusobozi omuntu omulala esente, entanda, nagenda amukolera hijja. نبجو ولكنه يجد من يحج عنه ويستطيع بذل المال له. ممبرينو فيلزمه إذا نوتي مكاكاتا وكبيرانغا أفلو ممتو ajimukolere hijja aberenga mu sente na buli kimu. Mtu anayinza okubanga badaniya mu mubiri gwe health wise tasobola, nenga wealth wise financially atasobola okubeera nga omuntu omulala nagenda amukolera. Kale mu Busiraamu kikiriza bulungi okuba omuntu sente nagenda kukolera hijja bw'obanga obadde gwe toyina busobozi. Nawe bw'olina obusobozi no gumanyira olina okakati kwako okubeera nga ogenda okola hijja. Kale nno ye embeera ey'okubiri.
embeera eyokusatu man la yastati'u alhajj min nafsi wala lighairi fahadha la yajibu alayhi alhajj madama ghairu mustati'. Oyo embeera eyokusatu yoyo nga ye mwennyini tasobola kugendayo kuhijja financially mu bintu by'ensimbi munafu mu nsawo akola mmere ya leero olyawo gyafuna mu kukola ye olyawo yetasobola kukola naye nga alina abaana nabo basobola mmere ya leero gyabasobola mutuusaako omuntu oyo abata omuntu bw'atyo hijja temukakatako era ne bwafa nga tagikoze Katonda tagimuvunaana. N'olwekyo ahibatul kiram tubeere nga twongeramu amaanyi mu kubeera nga ensonga tugitegeera bulungi nnyo, tugikenkuke ebeere nga etegeeka bulungi. Ekyo mbeera 3 ezo zirina okulaba ku muntu akola ki okukola hijja. Esooka ye mwennyini okuba nga asobola era nga n'emaali ensimbi n'endala nasobola oyo hijja mukakatako. 2 okubanga ye mwennyini tasobola naye ng'asobola okuwa omuntu ssente endala agende, tuyinza okuba tasobola olw'obulwadde. Eyokusatu okubanga ye mwennyini tasobola ate nga financially munafu oyo hijja temukakatako era obusiraamu buba bugimusonyiye. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.